muwulizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa J Sentinel ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Leero tulinayo ekyenjawulo mu byemizannyo nga tukubuulira kitambula mu Afirika mu kisaawe ne wabweru w'ekisaawe. Awamu n'engeri ebyemizannyo gye byagalibwa n'okulaga nti ebyemizannyo bikyali ku ntikko nga tutandikira ku basinze okukola erinnya ku lukalu lwa Ssemazinga. Mu Afirika tuzannya emizannyo mingi naye olowooza guliwo ogusinga okwagalibwa ku Ssemazinga. Ndowooza mu Afirika wolaba abawagizi abeetegeka okulaba omupiira okakasa nti n'ab'ebikonde tebawena. Ate tulinayo n'abaddusi b'emisinde bannantameggwa abava mu bukiikakkono bwa Afirika. Ne rugby tumwerabira Abafirika bamwagala nnyo. Ne cricket tumwagala, naye waliyo omuzannyo omulala gwe tutayinza kwerabira. Ndowooza tekyewuunyisa nti omupiira gwe muzannyo ogusinze erinnya mu African Confederation era Abafirika tulinamu ttiimu eziwera okuva mu mawanga 53. Amawanga 53 gonna ekyo kiraga okwagala okungi ke tulina eri omupiira. Ate okola kibusibu kuma weno siri wagasoma nzekka. Onansonyiwa Slike mbadde ndaba mupiira anti Cranes mu Uganda etukoledde erinnya. Ekyo sikiwakanako Crane etuvimbisa era waliwo abaami n'abakyala bannamizannyo abalala batukwatidde bendera. Ate ekyo mbadde sikimanyi. Kati okitegedde kamba kumenyere. Kale ate mu bikonde. Otyo tulinawo kaawo kadda mu bikonde mu ggwanga John the Beast Mugabi mu Olympics ezaategekebwa mu Moscow mu 1980 ono yawangula omudaali gwa feeza. Ate Patricia Lopoti omumanyi ono bangi bamuyita katonda wa kickboxing era omusibi gwa World Kickboxing Federation yagulina ne mu taekwondo muwanguzi. Ate mu misinde. Wetudda mu misinde toyinza kusiba bannayuganda ku luno olukalala. Jona Kibowa ewangulira Uganda zaabu mu misinde gya mita 4 mu mpaka za Olympics ezaategekebwa mu Munich. Era mu guno omuzannyo tulina abawanguzi kamaala. Mu 1996 Davis Kamoga yawangula omudaali gwa zaabu mu Olympics ezaategekebwa mu Atalanta. Ffenna tumanyi Kipratish nga we yawangula empaka za Olympics mu 2012 mu London. Mbakwongere waliwo bano abakyala babiri abaddusi abajjuza luno olukalala. Mu gyenkaaga n'ensanvu Judith Aye yali muddusi walinnya mu nsi yonna. Ono yawangula zaabu mu misinde gya mita 10, 204 mu mpaka za Eastern Central African Athletic Championships. Ng'era nantameggwa mu mizannyo gya Commonwealth abaali bamuvuganya yabalekako kyalinawo mpaka ku semi-finals. Kirabika Uganda erina abazira bangi mu byemizannyo. Siyinza kikkiriza nti bannamizannyo bannayuganda bafunyeemu nnyo nnyini ddala. Leero tulinayo omutontomi ow'enjawulo okuva mu Senegal ng'era naye amawulire agatontoma mu ngeri ye. Kankwanjulire Umano okuva mu West Africa ng'era wakutubuulira ensonga lwaki abazannyi b'omupiira okuva mu West Africa bazannya bulungi nnyo. Molimo cha basebo ne banyabo. C'est un honneur d'être invité par Newsbeat en Ouganda. Depuis Okocha, Kanu, Eto'o, Drogba, les footballeurs ouest-africains sont dans les plus grands championnats. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Pour le foot, il semblerait que l'Ouest soit plus qualifié. Pour la course, en effet, c'est vrai, on reconnaît que pour voir des champions, c'est vers l'Est qu'il faut se tourner. L'Égypte a les infrastructures et paye de bons salaires. Ces athlètes n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs. Quant aux joueurs kenyans, ils ont du mal à s'exporter. Ils peinent à attirer des agents intéressés. Ils sont tellement bas dans le classement FIFA que les clubs européens ne les remarquent même pas. Pour certains, les Ouest-Africains sont plus forts mentalement. Face à la pression, les Nord-Africains sont plus résistants. Le sérieux et l'application dans l'entraînement produit effectivement des résultats probants. Par exemple, l'Académie africaine de football qui forme les futurs champions du ballon rond. Pour ces jeunes qui veulent réaliser leurs rêves, c'est la bonne école. Ils y apprennent la persévérance et l'abnégation. Pour atteindre des sommets, il n'y a vraiment pas de secret. Il faut travailler, toujours travailler. Obadde okimanyi nti omupiira muzannyo gwa maanyi nnyo. Omupiira gusobola okussaawo enkyukakyuka mu byobufuzi wamu n'okussaawo emirembe. Mu Ivory Coast omupiira gwassaawo emirembe wakati w'enjawuka ne mu byobufuzi. Naye omupiira gwakolebwa ki ku by'enkyukakyuka? Ivory Coast bwe yagenda mu World Cup omulundi gwayo gwali gusookera ddala. Drogba ne ttiimu ye bafukamira ku maviivi gaabwe ne basaba enjuyi zombi okwogera mu mirembe. Ekintu ekyessaawo enteeseganya. Mu Ghana abantu abaliko obulemu ge bakaba ge bakomba kuba batwalibwa ng'abakolimire. Bano tebasoma tebafuna buyambi naye n'embeera bakugivuunuka olw'ebyemizannyo. Bano bannamizannyo abaliko obulemu bazze na mulemwa ng'era balina amaanyi okukyusa endowooza y'abantu. Okugeza nga ProBuilder Charles Nateye ono ng'atendeka abantu mu jjiimu y'okufuna ensimbi n'azizza mu Ghana Parasports. Era waliwo ne bano ba Rolling Rockets. Wetegereze bano ba Speed Skaters. Eno ttiimu ejjudde bakawonabo ba polio era baakolebwako n'akatambi kayita documentary campaign nga baakatandika.
Africa. Batandika mpolampola naye kooki waabwe yalina ekirooto eky'okutegeka Paradise African Cup ey'amawanga gonna. Naye nga baalina sooka kuguka, kino kisoboka bwe baba nga batendekeddwa ekimala. Abakyala bakola kinene mu byemizannyo mu Afirika era omwaka guno kibadde kika mu Uganda. Obadde ogoberera ba She Cranes? Ye, ba He Cranes we baapa wamu, ba She Cranes ne bafuuka bannantemeggwa mu netball. Ekitufudde bannantemeggwa mu kintu kino era ku olwo ebyafaayo byawandiikibwa. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio mpaka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma.